Ani muganda. Omukulu. Mancho. Ogamba otya ssebo? Yeni muganda agamba ata password. Ndi bulungi mwami Luswa. Mbeeraaki. Ndi bulungi akalu kakutwala. Akalulu era kalina okuba nti kantwala kubanga bakayita vaawo mpitewo. Era kati bw'ondaba wano nsaze kiro ndowooza ziringa 15. Wayina mmeka taata? Nayina kiro we nagenda oviirawo ku Spark awo interview gye twasembayo ndowooza nayina kiro nga 7. Kati olina nkagamu? Kati nina 5 mu. 5 mu? 5 nga muta. Well, tuli mu Segi week. Tuli mu Segi week nkulabye wepostinze tuwetegese tutya oba mwetegese muti oba wetegese otya? Ekisokera ddala neyanza tuli live ku Spark. Yes, ku Daily Soap. Neyanza nnyo okunteekako ku Daily Soap okusokera ddala nyala okuyozaayoza bannayuganda bonna okutuuka mu mwaka 2026 omujja era tusuubira era tulina essuubi nti gujja kuba gwa mirembe. 2025 nalabaawo ku stories ze mwakola awo list gye mwafulumya ne mugamba nti 2025 abantu ab'enjawulo stories ez'enjawulo ezikoze amawulire mwe mwali okufa kwa muganda waffe Honorable Segirinya yafanga 9 January 2025. So bulinga 9 January tujaguza saako n'okumuteekerateekera okusaba okwenjawulo okwongera okwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe era amusaasire ebyo byonna ebyamusobako. Tugenda kutandika na activity ya bulungi bwansi nga 8 tugenda kutandikira mu bitundu by'e Kawempe omuli Kyebando Katale zone tudde Kanyanya quarters n'okusingira ddala ebitundu eby'omugoteko ebyo ebyetaagisa okubeera nti oba oli awo tujjamu obukyafu kirage sayini oba kirage oba oli awo tusindike message eri abantu nti obuyonjo kintu kikulu nnyo. Luwemba newandibwadde nti Segirinya yagenda okunsooka naye nga Katonda yakikola nga nze nsooseeyo nze nsoose muganda wange Segirinya era naye yandicelebratinze bw'atyo kubanga twafa nnyo ku buyonjo n'okutegeera ddala ku nkola y'omuntu wa bulijjo. So ekyedduwa tuli mukulaba nti tufuna engagement ne baimaamu abamasheka abasobola okukulemberamu edduwa ate tukimanyi bulungi nti edduwa egenda na kusaddaaka. So tuli mu kwekwatakwata akatono kifinawo okulaba nti edduwa nayo ebaayo insha Allah era olunaku olw'enkya tujja kuvaayo n'enteekateeka esembayo ku kyedduwa. Kaakati Luswa twasembayo okumanya nga abamu ku bakyala ba Segirinya temukwatagana era nga bagamba gwomu ku bakyankalanyizza famire. Olowooza duwe egenda kubeera etya? Bagenda kubeerawo tebagenda kubeerawo? Nnyonnyola ku nsonga eyo. Ekisooka ddala tetulina muntu gwe tugoba ku dduwa muntu yenna whatsoever. Tewali muntu alina kikono na muntu ku nsonga y'edduwa. Ate n'edduwa tetegekeddwa ba family no, edduwa etegekeddwa Friends of Honorable Muhammad Segirinya abawangaalira e Kawempe oba Segirinya be yateekako ettufaali okubaako we batuuka oba Segirinya be yali ayambyeko oba Segirinya be yali akoleddeko ekintu kyonna bye bateeseteese be bali mu nteekateeka eno. So saagala mukiteekeko famire nti famire ya Segirinya egize no Friends of Honorable Segirinya be bataddewo organization eno okulaba nti muganda waabwe mukwano gwabwe menta waabwe brother waabwe ajjukirwa nga bulinga 9. So baba ddembe okujja ne babaawo baddembe obutabaawo. So kiri gye bali naye nga tuyita bonna bannayuganda bonna, please come and join us as we celebrate the late Honorable Muhammad Segirinya, his legacy and contribution to the liberation struggle. Luswa abamu bagamba nti olwokuba weesimbyewo olaba nga kino kiyinza okukolera okufunawo ku bululu. Tugambe nti olipidde oba tolipidde? Password aboogera bw'atyo tubanenya. Buli muntu alina endowooza ye. Naye tulina okukkiriza nze Luwemba nina omukwano omutuufu. Bwe mbeera kyali wa Winnie mba kyali wa Winnie. Era muli bakyali oba mu bulamu oba mu bubi mba kyali wa Winnie. Kati abo bonna aboogera be balwana okulaba legacy y'omuzadde gye yaleka esaanawo. Ewo bwe walaba nga batukuba mu Kawempe North muganda wange ne bansubya Parliament naye 231 inshallah yajjibaamu ne muganda wange Walukagga. Mulabye awadde ebikozesebwa. Bwe kiri. Kale. Kati Luswa. Wangi? Wasimbyewo ku kyakye Kawempe eyo. Wangi sabo? Wasimbyewo ku kyakye Kawempe eyo. Tebo mukama wange Road Councilor Kawempe North 1 ngenda kukikkiriza emiruka 4 Kyebando Kikaaya Kanyanya ne Koma Mboga. Yeah. Kabonero kange ka radio. Kabonero radio.
Esebo. Ekitegeeza okakasa gwana akolera bannakawempe. Noli bwe yali akakasa. Ya hanze nje okukolera bannakawempe era mu kawempe empya gye tugenda mu eno. Njagala kutambuza na Winnie Success oyo. Oyagala Success berenga nga muri mwenna. Winnie Success n'amala mpisaamu drive eno pangula buwanguzi. Okakasa. Winnie wa maani. Ngenda mukwetera luso akatukutte. Tweyanziza nnyo taata. Oba abalaga kinga sirinawo sente.